Gavumenti okulumba babi itungo Kyagulanyi emagere ng'ekimanyi bulungi ne Kyagulanyi yennyini ng'omuntu taliiyo. Zaabadde ensonga bbiri. Ekisongera ddala gavumenti egezaako okulegitimizinga obuwanguzi bwayo eri international community, international fraternity, nga muso eba erina okutuula ne Kyagulanyi. Nze nabagamba tosobola kulondebwa abantu n'ofuna obuwanguzi bwa 80%. Reality will haunt you. It will eat your system to the bone. Tumanyi kye kitegeeza kufuga abantu nga you only have 20% support in the system. Jukira abantu ye government, abantu ye system bannange. Pressure government yaffe gy'eriko nga you are the minority. Nga mu bwongo obwo okimanyi bulungi nti wafuna obulu miliyoni 2 nga ne miliyoni 2 ezo omanyi bulungi nti nazo wakozesa bukujjukujju okuziweza ballot staffing, okukuba abantu emiggo, okusiba abantu just to get 2 million of a country worth 45 million. Tomanyi kyekitegeeza. Kati bannayuganda kambabulire saawa eno gavumenti tenoonya Kyagulanyi nti enoonya kumutta oba enoonya kumusiba, naye baagala kuteesa. Kyagulanyi yagaana okutuula ne gavumenti eno bateekiteeke engeri gye bayinza okufugamu bannayuganda, kubanga gavumenti bwe zeekola n'abakulembeze b'opposition abakadde ojja with the good intentions ne weesimbawo ne bakunyigiriza ne bakuwangula ne bamala ne bakutuuza ku mmeeza muteese engeri gye muyinza okufugamu ensi wakati wa government nawe opposition leader. Ekyo Kyagulanyi kye yagaana, era gavumenti kigikola bubi nnyo mu kaseera kano nga tesobodde kutuula na Kyagulanyi to legitimatize this government, their win, without negotiating with Kyagulanyi. This literally makes it a military state. Kati yeyo pressure government yaffe egezaako kusiga ekifaananyi ku international community nga muso eba erina okutuula ne Kyagulanyi okusobola okusiga ekifaananyi. 2. Diversion. Olunaku lwajjo gavumenti ya Uganda yakoze haste mu kubba obululu n'okutupaatiikako abakulembeze ku ddala lya local government LC5 mayorship level. Bakansala yazzeemu n'ebikola. Twakirabye LC5 Wakiso, omukulembeze waffe wa NUP yaguze ku gwaddalu nga bamubbye obululu. Eno Muyanga Ssenyonga Mukono, Greater Mukono LC5 oyo ye basusena kumulangirira nti awangudde ne bamala ne bamuggyako ku Nyondo. Naye kino kigenda kutulekawa nga bannayuganda tubadde nga tuyina General Museveni nga ye buli kisanja ne bw'oba tomulonze asigalako ku Nyondo. Saawa zino kati tuyina abakulembeze wansi nabo abakikoppye nabo bonna kati batufugira ku Nyondo. Naye kino kigenda kutulekawa nga bannayuganda, era kigenda kulekawo abakulembeze baffe abakoledde abantu, kubanga okusobola okulondebwa osooka kukolera abantu. You put in so much in order to impress our communities. Jukira abantu baffe bakyali ba hand to mouth. Olina okubakolera ebintu hands on. Olina okubeera omukulembeze ali hands on, which needs a lot of capital, a lot of money. Kati bw'omala okukola ebintu ebyo byonna ne wajja omukulembeze nga ye talina kyakoledde bantu wabula n'agendako ku bukulembeze lwa Nyondo, kitegeeza kimu, omukulembeze oyo tagenda kubeera na accountability. Kwegamba this is a precedent nti kati abakulembeze bwe tulina ne bw'aba talina kyakoledde bantu, ne bw'aba talina maloboozi g'abantu gasitudde nga ne mu office abadde tali present, asobola okuyingira akalulu n'asigala nga awangudde n'addamu n'abafuga. There is no longer any accountability ku bakulembeze baffe eri abantu na kiki bagenda okukolera abantu, kuba kati akalulu sike kaleeta omuntu mu ntebe, akalulu sike kaleeta omuntu mu office, wabula maanyi na mundu. Awo kati Uganda we tuli